Naye oba abasajja abamu Katonda yababumba mu bbumba ki? Omukyalo oyo gw'olaba bbaawe amaze ennaku 3 nga tali waka, nga yagenda mu mitambulo gye. Ssengaggale olubadde okukomawo ewaka atuuse asaba mukyalo ono mmere. Omukyala emmere gy'abadde yafumbye abadde yagiridde n'abaana, emmere tebaddeewo. Lodi bwe bamugambye nti emmere yaweddewo twagiridde n'abaana, akutta omuggo n'atimpula omukyalo n'emiggo ssaako n'okumukuba ebikonde mu maaso g'abaana. Ate nga bwe yali agenda teyamulekera na ssente za mmere. Omukyalo ono agamba nti bbaawe taleka yadde n'ekikumi waka. Agenda mu mitambulo gye, bw'akoowa n'adda. Emmere gye bali ewaka, omukyalo ono yagenda n'atetenkanya akasente, n'ayoza engoye ku kyalo, ne bamuwa akasente kaguliramu emmere abaana be, naye n'alyako. Wabula ye Lodi bw'akomawo nga tewaliwo kyakulya, atandika kukuba mukyalo no mu maaso g'abaana. Nze neewuunya abasajja abamu Katonda engeri gye yabatondamu. Ne mubonaabona naye nga tomanyi kikubonyaabonya, naye ng'ekikubonyaabonya kutulugunya mukazi wo. Toleka ssente waka, oyagala ssebo okomewo bakuyise ng'omukungu. Ng'olowooza bo boolese waka baba bagenda kulya ki? Olesewo ssente za mukene ate oyagala kusangawo nkoko. Bana basajja basaana kukuba kibooko n'omuteeka mu ttawuni n'omuwambula empale n'omukuba kibooko n'oyisa mukazi wo bw'otyo. Kasooka kutuuseeko vidiyo yo n'omukyalo olaba obulumi bw'ayitamu. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Kyonna muzungu abaana weebali ojja babuuza mayogere nakoze eki. Omusajja agakubira bwereere yakubakuba ng'akukubira ki? simanyi butofubye tongulidde emmere fumba eki nize genda kuyiya sente amaze ennaku 3 tadda waka genda obuuza abaana so tirize njogera banana bajja kwogera bakugamba Kyokka ayagala kukuba. ayagala kukuba newuyo ampe transport emitwalo 15. Togende ewammwe. Kale sangula amaziga tugende. Sangula amaziga tugende. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisakare. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkezo obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuujo okulwa emitiyana ye Haji Mukisakare. Salamu alaikum. Kaakati abasajja nga bano simanyi Mukama Katonda lwali lunaku lwakumeka okubabumba okuba okubatonda. Tosobola kutulugunya mukazi wo ku nsobi eyiyo nga gwe omusajja. Omukyalo omulese ewaka n'abaana tomulekedde yadde n'ekikumi. Naye ssebo ggwe Lodi bw'ogenze mu mitambulo gyo oyagala ssebo okomewo osange nga baakutegekedde ebya ssava. Olye buli omale otambule ogende. Omale weerowooze wayitewo ennaku 2 okomewo olye omale otambule ogende. Ku mmere gy'oleka toguze. Mukazi wattu n'ayiiya n'agenda ku kyalo n'atandika okufuuka omuddu w'oku kyalo. N'ayoza engoye eno n'agenda n'akimena amazzi n'agenda n'akola bino eno. Afuna akasente kanaalisa abaana bo gwe kennyini nnyini be weezaalira. Naye sseba akamere mukazi kayiyiza ng'omukyala.
sebo goyagala bwokoma osangewo nga kwegamanga yafumbye na luwombo. Ne basajja mmwe abalinga omusajja ono musaana miggo nno ejja ddala. Kubanga okubasiba ndowooza mulabika mugamba atunaavaayo. Basaana ne babateeka mu stenseni ne bakukuba emiggo n'oswala mu maaso g'abantu bonna bonna. Kayitunulira omukyalo oyo. Omusajja tabeera waka. Abeerawo bw'agenda bw'amala ennaku 3 takomyewo, w'abeerawo taleka yadde n'ekikumi, taleka yadde ne ssente z'emmere, taleka yadde n'2000 ewaka eza sabbuuni. Naye ssebo Ssenkaggale bw'abeera eyo gy'abeera n'ayagala okuddako ewaka, ayagala asange ng'omukyala yamutegekedde ebya ssava byonna byonna. Bw'asanga tebiriiwo, egyo gy'emiggo gy'owulira. Kati yamaze ennaku 3 nga taliiwo. Bwe yakomyewo yatuuse agamba omukyala ono amuwe emmere. Omukyala n'amugamba emmere teriiwo, twagiridde n'abaana. Omusajja yakutte emiggo n'akuba omukazi okumutta obusi mu maaso g'abaana. Basajja mmwe mulekerawo okutulugunya abakazi bammwe. Abakazi abo bagumidde obwavu bwammwe, bagumidde empisa zammwe mbi, bagumidde obwenzi bwammwe. Kale ekyobwenzi sijja kikigira, sijja kyesibako nnyo kubanga omuntu asobola nga mwenzi naye ng'alabirira mukyala we. Naye bagumidde empisa zammwe mbi, bagumidde obwavu bwammwe. Naye n'omulaga nti n'akatono kakoledde tokasiima, emyaka gy'amaze naawe emyaka nga 2. Ne okyamukuba. Omusabo wowasa omukazi oba towasiza punching bag, abakazi abo balaba. Abakazi tuba tuwasiza bakulu bannaffe ssebo. Omukazi sobola kumuddako n'omukuba ng'akuba akaana akato. Lwakuba nti abasajja abamu temutegeera butegeezi. Nze munansonyiwa abasajja bannange okuvaayo okuba nti ate nsobola okubayingiriramu eno ensonga. Naye naawe ndaba nkimanyi toyinza kuwagira kintu bwe kityo. Ate osobola kuwagira musajja kukuba mukazi we butasanzewo mmere waka nga tetalesseewo ssente. Kale omukazi mulekerewo ssente osaye nga tafumbye munenye. Munenye. Naye toleka yadde n'ekikumi, loodi oyagala ssebo okomewo, obeere nga gwe mulungi omu, olye enkoko, walese ssente, walese 50,000 wakoyagala osangewo kyennyanja. Abasajja bamu Katonda oba yabatonda atya, oba yabatonda azibiridde bannange. Abasajja bamu musaanamu miggo. Omanyi mbagamba empulukutu z'emisota bwe zigaana zigenda na miggo mikambwe. So, basajjamu abamu abeeyisa ng'omusajja bw'atyo, mwetereeze, mulekerawo okutulugunya abakazi bammwe. Kazi agumidde obwavu bwo, tolina ssente, omusuza bubi. Naye ssebo n'omuddako n'omutulugunya ne ku ssente y'ekikazi. Omanyi kye bayita omukazi okulabirira abaana be nga ne mu ffumbo, nga mu maka yagula ekyokulya. Kazi oyo omuwa ekitiibwa. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli njagala okutwala omukisa guno okubeebaza mwenna abasubscribinga, abagoberera, nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. Mbaagala nnyo bannange. Mbaagala nnyo. Naye nga njagala okubategeeza nti Haji Mukisa Karim wali okuba nti akulombereddwa ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ku Ruhani. Gwe wenna ng'olina gw'owola ssente zo n'agaana okuzikuwa. Wazimuwa buwi azikuterekere n'akulya azaamaanya, akubanjiza akasente ko. Ne bakakusasula. Okitegeera? Akomyawo abaagalwa abaanoba. Olina mukyala we yanoba. Olina bba we yanoba amukomyawo. Atereeza emirimu egyagootaana, babaloga eyo ku mirimu. Batuloga ku mirimu, batusindikira agaloleke tutamanyi. Haji Mukisa Karimu ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ku Ruhani akulombereddwa n'osobola okuba nti ate owona obuzibu obwo bonna bonna. So munoonyeko munnabaze si munzolabaawo asobola okuba nti ate akujjanjaba. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.